Yes, ku Projan Media gwe najo sinzira okubanga mwatu essaawa zino weekumidde ku mukutu amawulire getulese olunaku olwaleero mawulire gannaku nnyo olw'ensonga nti waliwo omu ku basumba abasumba bano nga y'omu ku basajja abakyasinze okubanga babuulira enjiri naddala ey'enkyukakyuka n'eya Bobi Wine. Omusumba ono amanyiddwa nga Pastor Muwanguzi Andrew. Omukulu ono kigambibwa okuba nti yaweereddwa obutwa olunaku olw'eggulu era nga olunaku olw'eggulu abakulu bano balina gye babadde wali mu Kamuli district nga waliwo assignment ez'ekibiina ze babadde bagenze okuba nga batuukiriza. Omwabadde n'omukulu amanyiddwa nga General Bigirwa Moses n'abalala. Naye ate ekyewuunyisizza ababadde ku mukolo kwe kulaba nga omusumba ono atalantuka n'agwa ekigwo nga yenna tabitegeera era abakulu kye bakoze kwe kumuyoolayoola ne basobola okuba nga bamuddusa mu ddwaliro nga ye ng'omuntu yavudde dda ku nsi kuno nga takyalowooza talina yadde okutegeera mu ye ng'embeera gyalimu mbi nnyo era nga kigambibwa nti beebaza Katonda olw'okuba nti bwe bamutuusizzaayo abasawo bamukebedde mu bwangu ne bagamba nti ayina obulumi obw'enjawulo, obulumi obw'amaanyi mu lubuto yadde ye yabadde asobodde okudda engulu naye nga olubuto lumuluma nnyo ekyaleetedde abakulu okonfaminga nti yaweereddwa obutwa gye batamanyi wa gye yabunyweredde naye nga omukulu bw'atyo y'embeera gy'alimu. Tugezaako okuba nti tutuukirira abakulu sayidi zeeyo basobole okuba nga batuwa updates essaawa zino ali mu mbeera ki naye nga obutwa ye bwamusensezedde dda. Gezaako okuba nga osabira omusumba oyo Muwanguzi olw'ensonga nti ayimiriddewo n'abaana ba National Unity Platform ayimiriddewo nnyo ku kigambo kye eky'amazima okubuulira abantu enjiri ey'enkyukakyuka naye nga essaawa zino ye embeera gy'alimu si nnungi olw'ensonga nti obutwa bwabadde bungi mu mubiri gwe naye nga ffe ku Projan Media twewaayo okubanga updates zino tujja kuba tuzikutuusaako zonna. Tujja goberera story tulabe wa gye neggwera. Teweerabira nti abantu bangi baweereddwa obutwa naye Mukama azza bibye. Twalabako Kazibwe Bashiri ne tulabako ne Elias Lukwago ne tulabako ne Kanso wa Mary. Essaawa zino obutwa bwamufuukiramu kansa era tusaba Katonda asobole okuba nga amuwonya. Ali saidiza wali mu America buli lunaku bamujjanjaba buli lunaku empiso gye bamukuba yeetagira ddala ssente empitirivu. So naawe gwe yonna gy'oli osobola ogendako ku page ze n'oba nga olina contribution gy'omuteerako ku Projan Media. Likinga, commentinga era osubscribinge oleme kusubwa mawulire gonna gagenda maaso mu ggwanga erya Uganda.